Uyo Dr. Kwefurukuta Bon Jackson bakuru mpaji is a prominent Uganda radio presenter and media personality. He's best known for his long-standing career at Uganda Kingdom official radio station CBS. Olinga mazika bayo. Kati osimu zaako omukulu amaliriza last night in the coffin. Akabaya balumbire kutakwefu. We are live. Omanyi ensonga eno. Ronnie oyo ayinza okuba nga asobola okunyambako. Naye ekisinga okunyiiza nti media agenda maaso n'okuba nti esembeza abantu abamu n'ebawaamu abanamawulire mu ababuilding abantu abo. Abantu abamu saagala kuboogerako kuba sirina gwe ngenda kwogerako. Olwokera ku macanga gwe wafune tutumu mu kuwemula mu kwogera ku nsigo kusimula bijanjaalo nga gwe byoyogerako ebyo okitegedde bakuli nga gwe bigambo byogera okufuuka w'amaanyi mu nsi so like obeera ne gundi ekyo omuntu wakulabira yabadde agamba nalabye oyo gayi yabadde agamba nti oyo kojja Kabaya yabadde agamba mita bijabadde ne kojja Abba yabadde agamba nti asinga de kutakwefu buli kimu talina kyamusinga mu nsi muno ye kyamusinga gematu talina kyamusinga sajja bamuvumya amatu abatulaba tusinzira kwa bando nje na mungona opposite national housing kubanga twatusa kuzira ensonga mungujju every single Saturday yaligambye maybe asingaze amannyo kubanza linamo n'amali tunyumyako na mwende ne tujja kusinga ku bintu ebyo nyama tuko omusajja galiwe gatigawulira bulungi ate agage gawulira anti osobola ovuma omuntu nga tomanyi bakayimba kibayimba ababitu simbaka amatu magule mali bakayimba anti obola bamusinga amagezi Erwale njala twalo mukisa guno okwebaza muzeyi wanga makidwa nga Kasiko Mutasa. I remember one day twasisinkana ne twayamu ne mugamba some of the challenges empitamu nga omunamawulire. Ni mugamba nti simanyi ntoba luli bolo company je nkoleramu enzikirize mpo mukisa nga nze nsobola giwanirira nga nzaji kutte. So nangamba it is just time naye ali musanyifu nnyo ku bimu bye yangamba nkole ne ku ddagala lye yagamba naabe nze ndi open sirimba onabe eddagala kati kangu mulogo kati kangu kasajja kano sijja kuddamu kunywa mwenge gwo nde koloni gamba era tugenda kundogera mu sodo bogenda mu busamize oba n'ogenda mu museko omusawo omuganda oba nogenda mu church lindako oba nogenda mu nzikiriza y'obusamize oba olinga agenze mu church ogenda no saba byokola ki byoyagala kasta kyosaba tokosa mulala nagenda wa muzeyi sagenda yo kusaba kukosa muki mulala nagenda yo kusaba byana saba mukisa neze nzijukira mu bigambo yangamba nga tudde tewaitawo weeks 2 lindako akalango ka miliyoni tanunga 10 ng'omusajja ndi kuki tukido nga gwaliko kati ndi kumpewo alindi asimu ne gwagenda okuraninga Sha Friday so big up on yourself ne wali wa manyo lindako nze badde nsawa kuwa ebimuli bino omanya bana Uganda basiru bagenda ne boogera ebintu ng'omuntu amaze kulekawo ng'oba akufudde konze kambyogerere oshege so papa thank you so much kuba nzikiriza nti ebimu byakyukamu bawansembeza kakati bwe tugende ku nsonga endala ya kwefu ni kujja Kabaya nyaka boy kajja Kabaya yafubutuka kiruma ulira kiruma kyannaku nzo musala simumanyi naye namulabe ku social media sibamanyi kyannaku nyo okubanga omuntu oli mu kutabuzwa ddagala ogezaako nti ate lino eddagala alisika binombo ate lino oligeza bino ate sino libireeta bino oli awo oli mu kufera bantu mbu ate waliwo coach gwe bayita mafuliyano okategeera oli awo oli mu kufera bantu you are attacking a professional journalist years and years kati kankubuulire ogwo musajja gwe mu byonna by'osobola okukola tolyenkana kwefu bwe kaba nga kasozi alinye Lwenzola agimazeeyo akiridde naddamu n'agirinya gwe tonalowooza nakugirinya kyamusinga kiri kimu yagenze n'agamba amanyi okunona ebbakuli ekyo kyosobola omusinga mu bbakuli wamusinga yagenze n'amugamba agenze n'agamba mbu maawe mbu amasanyalaze g'oyagala kangakuwe ate ne mu bbakuli tulinawo challenge waffe kawesi yamugambye butalina
like ye koja Urban sorry koja Kabaya ko Kwefu talina kyamugamba nti Kwefu is a failure. Bro, let me come like this. Menyera Kwefu ebintu byazakola mu industry ya Uganda n'abayimbi bazimu. Let me come like let me come like this. Oyo guy yakola mulimu kyo kujja ko. There are some important people. Waliwo abantu abamu especially abasajja nga tebali n'amanyi ga kisajja. Ng'amanyi ge balina waokera kumacha kutaanula ntalo. Namulabye omusajja oyo ng'agamba nti no reasoninga asinga Kwefulukuta. Omuntu alina amagezi tewe comparing reasoning capacity na muntu mulala. Abantu be bagamba nti gundi oyo reasoninga bulungi. Otosobola kuva ino gamba nti nze Jimuso nze nemanyi reasoninga ndi mugaga. Ekirala bw'obanga olunaku lwa leero okyali mu kipangisa ng'osula ku kaziko ka Land Road tokolifayinga kweyita mugagga. Ebyo bivubuka nze ntiwa sibimanyi nnyo nkiwa balinga ntambi Jimuso nabo Land Road abakonkona okitegedde tosobola kubeera yala boy n'ogamba ati gwe nkusinga buli kimu abavubuka kimamanyi kirintu ekyo bamanyi simanya kataapu ebyeddagala ebyo agafunisa simanya abakyala ku mazzi simanyi manyi ga kisajja simanyi komba bakuli simanyi komba sowaani simanyi kugeza na kusika mafuliyano ebyo babisobola naye bw'obateeka ku ngundi ekyo there are some people nga balina legacy naye ng'ensi yalwawo okubategeera if omuntu asobola okuba nti azimba ku band music bamesa kyabo nga basobola okumuwa ekitiibwa ng'obalaba batitabelo babaddewo nedda ng'omuyimba ogenda okukola ekivula asooka kunoonya ate omuntu asobola n'okunoonya kati kojja Kabaya bw'otunula mu ssaako ye y'abantu bonna balina mu contacts ze talinaamu n'omugamba nti olwaleero na show enkeera ndeetera MTN ku board takisobola because ne procedure tebazirina so mwemukeera ku macho olw'okuba babawaddemu akatono mulina ka app ako kemutambulira n'okira ku musajja alina legacy mu industry eno because nebwokera ku macho tekina buzibu agayina naye go kyogamba ekyo kisobola oluma tukole ekintu kimu naye ebyo byonna bikola n'obwamuvuma abo abasajja kwata essimu yo kati kimale bwetu bwabanga alina buli kiwamu amusika teekamu kojja Kabaya ku Google awo otekemu olabe byebaleetera then otekemu ne Kwefulukuta just like ndekemu Kabaya Kabaya ku Google genda ku Google Kabaya bajja kuleetera wa Firebase already ali mukozesa bagiyita impersonation yochegede already oli mukugezako kwelimbikira okitegedde kati gono olwaleero ne Google tesobola kusoma teekamu ne Dr. Kwefulukuta Dr. Kwefu tokayananga nambuzi mu nsi muno oli bakugamba nti nze ndi wakabi nga gukozesa Google okitegedde ogamba teekamu Ronnie Genius ku simu yo ojja kulaba enjawulo okitegedde bw'abanga Google tesobola kusoma okitegedde toyogera ku bantu abantu balina abaana balina abantu ababalaba anti kati nkugambye omuntu wa bizinesi yo ekubanga yakugwa bakuli tekeze n'okuswala abataswala because nalaba waliwo we nalaba nga anti kati bwe obanga wenyumiriza mu kugwa ebbakuli manji abagukola nkimanyi ogukola gujja mu kamera n'ogira gundi okitegedde nkimanyi kaweesi ojja wano ojja kwaba ni buli lwakusatu n'ofunamu ebikyalo ebyo ebinaku ssente n'ogenda okukola omulimu ogw'okunona ebbakuli tetufuddeeyo okitegedde naye tosobola kukeera ku makya nga gwe wenyumirizamu ekyo okitegedde mbunze enkomba bbakuli simanyi abantu ne bakola batya are you stupid and like gwe naawe w'ebbakuli ne wekwata ku muntu ali popular nga alina positive impact on society even they can read about him yes because I have positive impact naye nalabyeko gundi UCC bino ebintu ebireeta actually bana abantu baleka nalabye omugezi wa UCC amanyikidwa nga Tembo Nyombi ngagamba bana abantu ababeera ku app nga bawemula bakendeze olaba wali UCC kyesobola okumanaging awo olaba ko UCC okujja n'etani kumanaging abantu first of all anti kati waliwo content wanjawulo olwaleero waliwo abantu abasomesa emboozi z'ekikulu nga era ku programs abateekako 18 and above so bw'obanga gwe olina omwana kasukali ku telefoni ya sawa kiro mukaga naye byonna ebire 18 and above so kati ebyo ebimu balina obireka because ezo programs zibeerawo
bili too much. Ebya social media bayinza okufuna solution but for streams solution is okay. But so gifune because television it's okay. Ne radio ziba regulated. Social media the problem is omwana ali kusomero agenda kuvayo kusomero akwate simu. Okimanyi nti oba postinga ku socials ezenjawulo osobola okuteekako kana kagamba wansi nti 18 and above no minimizing so kati kiri erigwe oli bwagwako bwowa omwana esimu yo nga golaba kinakukka omwana n'abikula esimu yo n'abiraba kibeera oke because buba bulagajja vuubwo abasajja kuliko omusajja omugwe bayitako ja Urban buli katambi ka fuluma yagaba Max agaba Max n'agamba kukino naye bannange omwana gwe bayita 256 apo yenna gwe yalina ye mu mmotoka yali mukambwe nali nduddeko okulaba omuntu nga yegolola bwati muwanvu bwati mwana gwe nabona nga njagala akavidiyo gwe lwaki tewakansaba zembera n'ebyobusirusiru ebyo kankuweeko omwana yali amanyi ng'alina engeri gyagutuulako bwati kappa waliwo abasajja oli omusajja okusemanya samufani kyali tasobola sigaza oli mukyala because sikirabanga obuzibu bwe balina abo abawala buli nakawaddani the beautifulness of those young girls on TikTok bo bamanyi bugenda kubeerawo forever. Now you see Apple is very beautiful naye akadde weekalinga banaye kimanyi boyi okola kyekyo omulabe omwana nga atulako omwana nga muwanvu bulungi mugo ekirezi kyani bakiringa kino kye bali basibe ruzira mubeerawo ne mugamba amoze nabala abaana baabala Roni abaana b'obulenzi baabala ng'omusajja alina omuyini pipe namba naye ng'omwana atulako bwati okoze kyaki okalaba akaana naye n'akawala kakyalimu taiti newankubadde kaseegu kirabanga kakwatirako si kagazi nnyo ate banayo no style yagala kaali kamusse tuli kukiwano anti obadde ogamba nti omusajja agaba Max y'obutambi n'omuwa meka gwe bano abaana obawa meka simanyi nabimunda awalikapo ekyagenda mu maaso bwoba oyagala kujja kulaba omupiira kati wano we tuli maanyi ku maanyi yesterday nalabye Belgium ng'evaamu ekaaba amaziga Spain ng'etabuse so I think bwe mba ndaba on my just on my kunze kugwe according to what nze ndaba these guys balina engeri gye bali mu kkubira paasi Argentina gye bawadde favor because Argentina abantu be bagiwa ndaba everyday bonna banafu naye nze mulinzi abantu awo because nze ninamu obwewaliikirivu nsuubira nti Spain ejja kukola kyonna ekisoboka okugyako Bufalansa ate Bungereza oyo mnowe Bungereza nkyamutiddemu because amakati ga Bungereza ago pozi nga bana trusting bana switching kubi maina jasambe wano kaleka akwasa bakawadde kiki ekibumba kati awo ndabamu obuzibu naye nze nsuubira tiimu eyo gye mutali mu kulaba Spain ejja kufuuka ensonga nzo Mufaransa mwewaliikiriddeko akatonotono Omufaransa nga alina attacking anti kati bali basobola otuulayo bali balina midfield gy'otalaba kyemanyi ku Spain nti basobola okukwata omupiira ne bagubuza bali balina midfield gy'otalaba ne bagupasinga ne gukubula n'ogunonya ne bakusambisa omupiira ne gukutama nga guli boring era nze nsuubira nti France yakomyawo tumi bw'eba eyiseeko yema alhamdulillah.